etteeka terigamba nti ennyumba z'abantu zigenda kumenyebwa. Okumenya ennyumba y'omuntu ky'ekintu ekizibu era ekisemberayo ddala okulowoozebwako. Wabula etteeka kye lyakoze lyawadde ekitongole ekya National Building Review Board obuyinza. Njagala mumpulirize bulungi naddala abali ku TikTok. Obuyinza okuyimiriza ekizimbe oba okulagira abantu okuva mu kizimbe. Okuva mu kizimbe so si kumenya. Nze kyensaba oyawulira abantu we babafunidde obubi kwe kulaba nti olwaleero ekitongole kino kivuddeyo kitutegeeza ennongoosereza mu tteeka ery'okuzimba ate nga same time eri bamenya ebizimbe mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Kakati mwami Lujja, gavumenti ebeera n'enteekateeka nnyingi kusinziira ku bitongole ki eby'enjawulo. Kati waliwo ekitongole kigenda mu maaso n'okwenforcinga trade order. Kati eyo terina weekwataganya naki nebinno kubanga ebyo byatandika dda nga n'etteeka terinnasibwako oliawo mukono oba n'okuteekebwa ki mu kiwandiiko ky'eggwanga ekitongole oba gazeeti. Tebirina we bikwata, sigamba nti tetubamanyi kubanga tuli mu gavumenti y'emu, naye tebirina we bikola ki we bikwataganira. Poloti zaffe zino ezisookerwako fuuti 25 ku 10 kwa 3 kwa 4 kwa 5 nazo zeetaaga pamiti omuntu okuzimbamu. Kati ekitongole kyaffe tekikola ku bya ttaka. Era omuntu aba alina otandika okuzimba asooka mu kakiiko ka fiscal planning ne kamuwa olukusobola okukozesa ettaka lye nga bw'akola ki nga bw'ayagala. Era bino abantu babadde babikola. Ffe kasojja ewaffe ng'olina development permission nga kyozimba kituukagana n'omutindo akakiiko kakuwa olukusa. Kitegeeza buli ttaka ly'olina sayizi yonna ekyo sirina authority olina okuyita mu mutendera ogw'okufuna olukusa okuzimba. Kasa fiscal planning ekukkiriza nti ettaka ly'olina lisobola okukola ki okukolebwako ekyo kyoyagala okukolerako. Kati gwe bw'oba oli ebweru eyo ng'okuba ekyeyo oli mu America oli Canada oli akuzimbira ennyumba eno ofuna engineer oba wafuna muntu wo yakugulira seminti yakola ki okakasa otya nti kyakuzimbira kyekyo kye wamusaba. Engeri yokka gy'ogenda okukakasa ng'ofunye occupation permit. Occupation permit ye garanti gy'olina nti kye bakuzimbidde kituufu. Bannayuganda bonna bakimanyi nti kuva dda abantu basasula ensimbi ez'okuzimba. Era mwawuliranga abantu bagamba pulaani ngenze ku kanso kufuna pulaani oba ngenze ku ggombolola. N'abatagenda era balina ensimbi ze basasula ti omusajja azze n'atwala wiirubalo zange bagamba bano bakanso bazze ne bakola ki ne babitwala. Era n'oli agamba nti nno nze sibimanyi naye waliwo azimba ekiro. Lwaki aba azimba ekiro? Banga ekikomera tebafuna pamiti. Alina okufuna pamiti kizimbe. Watafunira pamiti ng'azimbira wamu naki n'ennyumba wafuna pamiti emu. Yes. Naye bw'agamba nti kati nze njagala kufensinga off ttaka lyange wazimbye ekikomera alina yeeka emu oba bbiri ayagala ki aba alina okufuna ki pamiti. Azimba class nga ali mu kyalo eyo ewaffe ekyebongotoko yeetaaga emitwalo 3 okufuna olukusa olw'okuzimba. Oba oli mu town council emitwalo 2. Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited, uncapped Airtel Internet experience. Airtel. Airbnb Home ge maka gapangisibwa nga galimu buli kimu ojja nango ezo zokka gasangibwa na Mugongo kumpi n'ekiggwa ky'abajulizi oluguudo lwa Kolansi paka ku gate. Galina sitting room enteeketeeka obulungi, dining, effumbiro kw'ossa n'ebisenge bisatu okuli ne master bedroom. Waliwo wifi, CCTV kamera ziraba ebweru ne munda. Ku kisenge waggulu kuliko amasannyalaze okwetangira ababbi. Inverter etereka amasannyalaze ne gatavaako. Garden nnungi, parking nnungi, gate ya remote. Ekifo kino kyakolmodatinga abantu okuviira ddala ku muntu omu, couple, family namwe abategese bu party obwenjawulo kuba ku namba z'essimu eziri wansi awo. Hey guys, this is Sandy from Beauty by Cassandra. So leero mbaleetedde katirikiti gano majaani gakuyambako oba olina ekizibu kya hormone imbalance. Then gano makerenda gakuyambako ku fertility support. Onoonyeza omwana akubuze omaze emyaka ku family planning otuusiza ekiseera oyagala okuzaala.
So this is the solution. Tulina habo wa buli kika, supplements, ebizigo ebyerusa n'ebiteerusa. Tulina pink lips, sabbuuni ya yerusa. Osobola tukubirako 0708 76 32 11. Nze Lujja omulungi atulaba okwetolwa ensi yonna. Olunaku olwaleero neegatiddwako muganda wange Herbert Ziwa. Erinnya eryo Herbert Ziwa nno buli aliwulira nga ddala agoberera ebigenda mu maaso mu ggwanga kuba kuddako NTV akawungeezi. Batuufu kubanga eyo olugendo lwange gye luli nayo. Ne mwakuba ekintu Herbert? Amawulire twagakola era twagokola nga mu ngeri twalina okugakolamu. Ekiseera nkituuka ng'omwana bw'akula ewaka n'akwata layini endala ate ne mawulire tusoma byonna: advertising, public relations, production, print and media and newspaper. So tubikola. So banoonya kuba lipoota abafunye mu kintu oli ku mwanjo. Si kyekyo, bwe banoonya bannamawulire abakoze amawulire banoonya kuffe wanga nakola radio nenkola ku lupapula katonotono nenkola ku TV kati ate ndi mu public relations. Oli mu kusindika wonna bisigala biri mu mawulire. Byonna bya mawulire. Omanyi kyenalabye ekyenjawulo ku NTV eyo oba Nation Media nti ababadde bakolawo abasinga bagenze okuva wano we tubalabira nti ono reporter ono ali wali yagasoma nga bagenda mu bifo eby'amaanyi. Anti NMG era abatafunye mukisa kugikolerako liri ssomero bakusomesa amawulire era bw'ovaayo oba mugumivu mu nsonga ez'amawulire. Ekitegeeza temulina mwe bafiiridde kazindaalo ng'oli yalemerako. Ekyo sikimanyi ssebo. Wayo UBC tonzija bigambo. Tulinawo baleeje. Tonzija bigambo. Njagala ompite wano tunyumye emboozi ey'amawulire njikusunsulire naye ogitegeere. Okay, kale mumulindirire Herbert Ziwa tujja kuba nga tunyumya emboozi y'amawulire olugendo mu mawulire ate atubulye bo bakikoze batya okuba nga bafuuka abantu ab'enjawulo. Obulamu obwo after okuripotinga amawulire, obulamu after okusoma amawulire bakikoze batya? Kuba lumu nali era ntambula nali ngenda mu Red Cross atutwalira abantu ebintu ngenda okulaba ngera bankwasa musajja wange ono John Cliff Wamala ngera bamunkwasa nengaba nange mutabani bana abaana ekintu bakikola batya? Tuli eyo tuweereza tujja kuba nga tutuukawo. Kakati omukulu ekimuleese olwaleero nsonga z'amayumba. Abantu essaawa eno ebawulidde nti omuntu atalina pamiti, simanya ennyumba ye bagimenya, sima omuntu wamala okuzimba ennyumba kati mayese kye bayita occupational permit. Njagala otubuulire etteeka eryo omuntu ategeere kiki ekiriwo kati. Ekisooka Mwami Lujja, etteeka terina we ligamba nti bagenda kumenya ennyumba z'abantu. Ekyo simanyi gye mwakijje mwaba amawulire. Abantu bakulaba ate balaba ennyumba ezimenyebwa. Kati ebyo bya trade order tebirina bikwataganya na tteeka lino lye twogerako erya Building Control Act. Trade order abagikola balala n'etteeka weeririra. Etteeka lino tetunaba na kutandika kukola ki? Kuliteeka mu nkola. Tesijja kugamba nti etteeka bwe bamaze okulisayinga lirina gwe lyalumye nedda. So ekyokumenya amayumba simanyi bannamawulire gye mwakijje, naye ate aba mainstream bo bakoze kituufu, naye of course tulinamu bannaffe TikTok yo oli afunamu clip ya dakiika 3 oba seconds 5 na transmitting nga bw'ayagala. Ekituufu kyeki ekitongole kya National Building Review Board kyenkolera kyateekebwawo nga kiri mu Ministry ya Works and Transport okulondoola omutindo gw'ebizimbe byonna ebizimbibwa mu Uganda. Ebyobwannannyini, ebya gavumenti, ebiri e Kampala, ebiri e Gulu, ebiri Arua, ebizimbe byonna. Era ekitongole kino kino obuvunaanyizibwa okulaba nti ebizimbe biri accessible naddala ebyolukale nti abantu abaliko obulimu basobola obikozesa.
nga tebalina buzibu tugeze ozimba kalina ina lifti kalina esukka floor nya kugenda waggulu mulimu ramps tugeze wano otaddeko parking y'abantu abaliko obulema basobola okuparkinga obulungi ebifo we bakyamira toilets nga zibulungi nti omuntu waba mu kagali asobola okuyingirayo bulungi ndowooza mwalaba akantu akatambula ku TikTok nti omusajja omumpi yali agenze mu kinaabi mu urinals okufuka naye nga tasobola kukola ki kitegeeza awo tewali accessibility baba tebamulowoozezaako naye netusomesa nti newoba ggw'ozimba ennyumba eyo ey'obwannannyini naawe weetegekera akaseera kali oyinza okulwala oyinza okugwa ku accident oyinza ofuna obuzibu bwonna nga tokyasobola kuyingira nnyumba yo bulungi so ennyumba yo eri accessible ekirala mulimu gwa kulondoola bukiiko obuvunaanyizibwa ku by'okuzimba obukiiko bwa building committees nti mwami lujja oba oyagala okusaba olukusa olw'okuzimba tugeze oli Gulu oba oli Arua oba oli Masaka oba oli Soroti oba oli Nkuba Kyeyo oli Bulaaya oyagala okusaba olukusa olw'okuzimba tojja wano tojja mu kitongole kya National Building Review Board wabula ogendeeyo mu kitundu gy'oyagala okuzimba waliyo akakiiko akavunaanyizibwa ku by'okuzimba gy'ojja olukusa oba permission naye akakiiko ako kalondoolwa engeri gye kakolamu emirimu gyako kati waliwo omulimu omulala okugereka ensimbi ezirina okusasulibwa omuntu ayagala okwenyigira mu by'okuzimba bannayuganda bonna bakimanyi nti kuva dda abantu basasula ensimbi ez'okuzimba era mwawuliranga abantu bagamba pulaani ngenze ku kanso kufuna pulaani oba ngenze ku ggombolola n'abatagenda era balina ensimbi ze basasula ti omusajja azze n'atwala wiirubalo zange bagamba bano bakanso bazze ne bakola ki ne babitwala era n'oli agamba nti nno nze sibimanyi naye waliwo azimba ekiro lwaki aba azimba ekiro kitegeeza abaina kirungi naawe oboogeddeko kitegeeza abamanyi nti waliyo ki teeka so amateeka gabaddewo so ekitongole kya National Building Review Board kyateekebwawo etteeka eryo erya 2013 Building Control Act Cap 136 naye etteeka eryo ekitongole bwe kyatandika okulisisa mu nkola nekisanga nga waliwo ebirumira ebikyaleesa obuzibu mu sekita yaffe n'ebyokuzimba neebamu obubenje bwe mulaba neebamu abantu okufiirwa ebyamaguzi byabwe nti amataba gayingidde ebizimbe n'ebintu ebirala so kwe kuproposinga ennongoosereza mu tteeka ennongoosereza ezo ezaproposingibwa ezimu zakkirizibwa nga bwe ziri endala ne zikyusibwa era zaatwalibwa mu paalamenti n'ababaka ba paalamenti ne bongeramu ebintu ebimu ne babijjamu era etteeka ne liyita bwe lyamala okuyita ne liweerezebwa omukulembeze w'eggwanga n'alissaako omukono ne tuwalibwa mu kyapa oba mu kiwandiiko ky'eggwanga ekikulu gazeti gazetingibwa ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogwokusatu so etteeka baalirongoosezza omwaka guno era naye nga lya 2013 yes naye nalyo nga terinnajja waaliwo amateeka amalala gakola ku nsonga z'ebyokuzimba era abaazimba mu 6 abaazimba mu 7 abaazimba mu 9 abaazimba mu 12 baalina amateeka gakola ki agabafuga etteeka lino bwe lyajja era kino bantu njagala bakitegeera etteeka bwe lyajja terya teryajjawo mateeka makadde wabula lya harmonizinga litya waliwo etteeka erya Health Act lyayisibwa 1935 lyalina obuwaayiro obukwatagana ku by'okuzimba kati etteeka lino lyajjayo obuwaayiro bwali mu mateeka amalala nga bukwatagana ku by'okuzimba bwonna ne buteekebwa mu tteeka limu n'obuwaayiro obulala obwa proposingwa mu biseera ebyo tufuna etteeka erya Building Control Act 2013 kati ekibuzo kye wambuuzizza ekyokumenya amayumba g'abantu etteeka terigamba nti ennyumba z'abantu zigenda kumenyebwa okumenya ennyumba y'omuntu kyekintu ekizibu era ekisemberayo ddala okulowoozebwako wabula etteeka kye lyakoze lyawadde ekitongole kya National Building Review Board obuyinza njagala mumpulirize bulungi naddala abali ku TikTok obuyinza okuyimiriza ekizimbe oba okulagira abantu okuva mu kizimbe okuva mu kizimbe so si kumenya okuva mu kizimbe oba okuyimiriza ekizimbe ekizimbibwa singa akakiiko kafuna ekitongole kya National Building Review Board kifuna okwemulugunya okuva eri omuntu yenna oba gwe oba neighbor ti ekizimbe kiri kyenda bakalina gye bazimba oba essomero oba eddwaliro oba kyaki oba ebbaala kya bulabe
eri abantu abakikozesa era sawa yonna kikute mu minamina kigenda kugwa. Akakiiko ne kalagirwa okukola ku nsonga z'ekizimbe ekyo. Akakiiko akavunaanyizibwa ku by'okuzimba ne katabaako kye kakola. Olwo ekitongole we kiyingirirawo ne kigamba nti olw'obulabo obuli ku kizimbe kino n'olw'abantu abakikozesa nti obulamu bwabwe buli mu katyabaga, abantu basooke bave mu kizimbe, nannyini kizimbe aweebwe omukisa okusooka okutereeza ki ekizimbe ekyo. Bw'amala okitereeza abantu bakole ki balyoke badde mu kizimbe. Kakati mu mbeera eyo tewali kyaki, tewali byakumenya. Kati kitegeeza singa nannyini kizimbe ekyo ekiri mu mbeera embi aweereddwa omukisa nti abantu bave mu kizimbe, abantu ne bavaamu. Kubanga kati mwami Lujja omukugu wa KCC avunaanyizibwa ku by'okuzimba azze tugezaako edi wansi eyo n'abaga bannange okusinziira ku assessment gye tukoze ekizimbe kino kya bulabe eri obulamu bwammwe. Gwe mwami Lujja okola otya? Mba nnyina kutereeza gwe ng'omu akikoleramu mba nnyina kukivaamu. Kati gwe oyinza okwesigaza mu kizimbe ekyo. Tugeze oli muzadde, akakiiko kazze ku ssomero ne kagamba nti okusinziira ku kunoonyeza kwe tukoze abaana baamuke ekizimbe kino nannyini waakyo akitereeze. Gwe nannyini ssomero ogamba akakiiko kaba kakoze bubi oba gwe nannyini mwana ogamba akakiiko kaba kakoze bubi oba kaba kakoze bulungi. Kati senga nannyini kizimbe agaana, jjukira bagambye abantu baveemu, bamugamba atereeze. Senga agaana agugubye, tugeze akakiiko in the extreme circumstances, akakiiko akasookebwako aka building committee kagambye nti okusinziira ku byatu bakugamba okutereeza ekizimbe kimenye. Ekisooka nannyini kizimbe ekyo nga nannyini kizimbe tannatuuka, akakiiko ako kaba kalina okukola okunoonyereza okuli scientific, si kutunuza maaso kati ne kagamba nti ekizimbe bakimenye. Bwe kamala okukola okunoonyereza ne kagamba nannyini kizimbe ekyo okunoonyereza kuno kwe tukoze ekizimbe ekyo tulaba kisaana kikole ki kimenyebwe. Oba gwe mwennyini okyemenyere. Nannyini kizimbe waddembe okugamba nti bye mugambye sibikirizaamu, ekyange tekimenyebwa. Naawe ensonga asobola okwekubira endulu kati mu kitongole kyaffe ekya National Building Review Board. Era bw'ajja ewaffe tulina kuddamu kunoonyereza ki buto ddala kisaanidde omumenya. Ddala akakiiko akavunaanyizibwa ku by'okuzimba kyekaazuula kituufu kyekyo kyennyini. Bwe kiba nga kyekyo naffe tukola recommendation nti ekizimbe kyo kikole ki bakimenye nga biri byonna biwedde. Naye era mu mbeera eyo nannyini kizimbe asobola nti nedde ekizimbe kyange kikola ki nga mwenna mulaba kisaana naye nga yagala tekisaana. Era aba alina eddembe okugenda mu kkooti enkulu. Kati ate omusango gutandika kukola ki abatanyomodda kakiiko n'ekitongole waddembe n'agenda mu kkooti. Kati digreda we zivaayo era ni avunaanyizibwa ku kumenya. Mu mbeera gye kunnyonnyodde greda tekisobola kuvaayo mu mbeera eyo okuggyako nga ne kkooti emaze okukola ki okuwoza omusango ate ekiragiro kya kkooti kiddibwamu. So kati akakiiko obuyinza bwe kalina butono ddala, tosobola bugeraga nti kagenda keera kumanye kamanye ebiki bizimbe by'abantu. So mukyo nze kyensaba oyawulira abantu we baba bafunidde obubi kwe kulaba nti olwaleero ekitongole kino kivuddeyo kitutegeeza ennongoosereza mu tteeka ery'okuzimba ate nga same time eri bamenya ebizimbe mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Kakati mwami Lujja, gavumenti ebeera n'enteekateeka nnyingi kusinziira ku bitongole ki eby'enjawulo. Kati waliwo ekitongole kigenda mu maaso n'okwenforcinga trade order. Kati eyo terina weekwataganya naki ne bino kubanga ebyo byatandika dda nga n'etteeka terinnasibwako oli awo mukono oba n'okuteekebwa ki mu kiwandiiko ky'eggwanga ekitongole oba gazeeti. Tebirina we bikwata, sigamba nti tetubamanyi kubanga tuli mu gavumenti y'emu, naye tebirina we bikola ki we bikwataganira. Bannaye mwawule aba trade order. Kankuwe n'ekirala newankubadde etteeka lino weeriri tukyakola regulations, ebiragiro ebissa mu nkoleko ki etteeka lino. So awatali regulations tunakola na regulations
on evacuating okujja abantu mu kizimbe what okukuwa regulations singa kizimbe tukisanga nga kiri mu mbeera mbi nga abantu balina okukyamuka bakyamuka batya ebyo nate binakola ki tebinakolebwa so bannayuganda baleme kutegeera teeka lino bubi era tubasaba mulitegeere ate muwulirize bulungi nga tunnyonnyola tetwagala ojjemu kyoyagala kukola ki wuliriza bulungi kubanga ebintu bino bitukwatako ffenna bitutaasa kati singa gwe oli muzadde oli naakugamba bugambe nti baagambye ebizimbe bigenda kumenyebwa ng'ate baagambye nti ekizimbe omuntu akakiiko kasobola okulagira ekizimbe bakyamuke senga kiteeka obulamu bw'abantu mu katyabaga senga aba mwanawo nga yali mu ssomero eryo nga wawulira bubi ng'ogamba omwana wange asigale mu kizimbe ekisoboka mwami Herbert omuzadde oba omuntu yenna obuvunaanyizibwa wawulira engeri gy'otemyetemye ensonga zino ng'ozitwalira ku sayidi ey'ebizimbe tugambe nga akeedi masomero malwaliro n'ebirala ffenna gye tujja services asobola okukukooneramu naye waliwo sayidi waliwo bakikwata ne bakizza ku mayumba gaabwe ag'okusulwamu kati etteeka lituni lya Building Control Act lya classifying ebizimbe era mu classifications ezo ez'enjawulo buli muntu ayina eddaala lye n'omutendera n'engeri etteeka gye likola ki gyemukwatamu tulina ebizimbe ebya class A byebiriwa ebizimbe ebyolukale nzimba kyaki nzimba somero nzimba hoteeri nzimba mizikiti nzimba akeedi ebya lukale class A era mu class A mwe muli ebizimbe ebyambuka waggulu meters 12 n'okusingawo meters 12 mu njogere nnyangu ziba fulo nnya n'okwambuka waggulu kiba kiwanvu bw'olaba ekizimbe ebyo gy'oyita kya lukale eba class A bw'okisanga mu tawuni y'ewamwe nga kisussa fulo esukka mu nnya square meters 12 okugenda waggulu eyo class ki class A katulina n'ebizimbe ebiri mu bifo bye tuyita sensitive ecosystem areas or places tozimba ku mugga ozimba okuliraana ennyanja mukama akuyambye ofunye olukusa oba license y'okuzimba oba permission okuzimba oba liizi okuzimba mu lutobazi mu kibira kya gavumenti naawe bikwetaagisa naye oba ozimba kasiisira ovaayo mu class endala n'ojja mu class B ojja mu class A nawe bagenda mu class nkyanyonnyola class A kakati akeedi ze musinga okulaba mu kibuga omwo za class A kubanga zikozesebwa abantu bangi naawe mwami Lujja bw'oba olina ennyumba y'ebisenge 4 Mukama n'akuyamba n'ogenda mu kakiiko akavunaanyizibwa ku by'okuzimba n'osubmiti nga tuyagala change of use kukyusa nyumba yo kati kugifuula ssomero oba ddwaliro oba ki eba efuuse ya lukale evaayo mu class endala nejja mu class A ekintu kyonna kirimu abantu abangi class A kasa kibanga kya lukale kyonna kyozimba ng'olowooza okutwakomodatinga class A kakati tulina class B okunoonyeza kwaffe kulaga nti ennyumba ze tulina mu Uganda ezisinga obungi zigwa mu ttuluba erya class B mwe muli ennyumba zaffe zibbangalo tetusulamu mwe muli residential ne commercial structures kati ebizimbe bino birina okuba nga waggulu tebyambuka kusussa meters 12 meters 12 kitegeeza tebisukka fulo nnya kakati ate wano mu bugazi mu floor area biba bisusa meters 30 kati eyo class B class B era mwe muli ne perimeter wall oba ozimba kigezo olina ettaka lyo nga yagala defensinga of boundary wall kikomera class B nayo naye afuna permit ofuna permit kubanga ekikomera nakyo kizimbe banga ekikomera tebafuna permit ayina ofuna permit kizimbe watafunira permit ng'azimbira wamu naki n'ennyumba wafuna permit yemu yes naye bw'agamba nti kati nze njagala kufensinga off ttaka lyange wazimbye ekikomera alina yeeka emu oba bbiri ayagala aba alina ofuna ki permit kati tulina ne class C ennyumba zaffe entono ez'abakadaama saagala bakadaama ennyumba ki entono diiro limu kisenge n'ekisenge ozimba ekizimbe mu square meters wano mu floor area tekisussa square meters 3 kyekizimbe ekigwa mu class C nzimba kiwi kimu nzimba roomu zange 2
nzimba kisenge ddiiro class C tebikwetagisa byanjawulo. Azimba class C ng'ali mu kyalo eyo ewaffe ekyebongotoko yeetaaga emitwalo 3 okufuna olukusa olw'okuzimba. Oba oli mu town council emitwalo 2 mu class C. Yes. Kati class B wetaaga sente mmeka? Sente z'osasula bakubisa obunene bw'ekizimbe ky'olina ne batayimuzingamu ne sente z'olina osasula. C nzimba kiwuyi kimu, nzimba roomu zange 2, nzimba kisenge ddiiro class C tebikwetagisa byanjawulo. Azimba class C ng'ali mu kyalo eyo ewaffe ekyebongotoko yeetaaga emitwalo 3 okufuna olukusa olw'okuzimba. Oba oli mu town council emitwalo 2 mu class C. Yes. Kati class B wetaaga sente mmeka? Sente z'osasula bakubisa obunene bw'ekizimbe ky'olina ne batayimuzingamu ne sente z'olina osasula. Owa class B ng'ateeka kati otolo si sente oba ozibaze n'ogeraageranya ensimbi abantu ze bawa mu mankwetu sente nnyingi. Kati kankuwa ekyokulabira kubanga ennyumba zaffe zisinga obungi standard. Tuzimba abasinga obungi bazimba square meters 10. Kati bw'obanga oli mu tugeze oli mu kibuga buli square meter yasinisi 107. Buli square meter? Yes. Kati kwata 107 times 10 times 10 10 times 107 emitwalo 17 azosasula. Kati abantu babadde babatwalako wheelbarrow zammwe, babatwalako ebintu byammwe, babatiisatiisa nti nze leero enkya sijja kudda ate naakusindikira omulala. Yes. Nga batutwalako sente nnyingi goberera. So si bwe bimu ku bye muzizo tutaasa. Kakati itteeka lye bizizo kukola ki? Okutaasa. So mu kyo kakati tubale nti oli azimba class A. Class A mu kibuga buli square meter yasinise 12,200 n'ogattako siringi C 10,000 olwa inspection. Kale ne class B gattako 10,000 olwa inspection ze siringi 2,700. 2,700 times 100 2,700 emitwalo 27. Kati oli owa class A mu kibuga sasula 3,200. 3,200 times 100 meters emitwalo 3 mu emeka? Mu 2. Tudde nnyo okuba kibuga musasula mmeka? Tusole tuddeko mu bana aba class C kuba mmanyi majority we tugwawo era obwongo bwabatabuseeko dde ebintu tebabitegeera. Basonda busonzo okufuna seminti omusenyu baguyiwa ku site ne gusooka gubeerawo ebbanga kati ate bawulira mbu olwaleero pamiti ey'okuzimba ate pamiti ey'okuyingira ennyumba. Kituufu. Ekyokuyingira ennyumba bulijjo nakyo weekiri. Kakati ebiragiro bye twasooka okufuna wano mu Uganda nga biragira abantu okufuna olukusa okukozesa ennyumba zaabwe byasooka okufunibwa mu 1951 mu gavumenti ez'abafuzi baki b'amatwale. Ate mu nnongoseza twakoze mu tteeka eno erya Building Control Act temuli nnongoseza yakoleddwa occupation permit. Kitegeeza ebaddewo era abazimbi ebizimbe wano mu Kampala bakimanyi ebaddewo. Abali ebweru sagala bayita ono linnya lya bakadaama abali ebweru ffe tubakolera nnyo munoonye sente zammwe ne muziweereza e Uganda abantu ne babazimbira amayumba. Kati gwe bwoba oli ebweru oyo ng'okuba ekyeyo oli mu America oli Canada oli akuzimbira ennyumba eno ofuna engineer oba wafuna muntu wo yakugulira seminti yakola ki okakasa otya nti kyakuzimbira kyekyo kye wamusaba. Engeri yokka gy'ogenda okukakasa ng'ofunye occupation permit. Occupation permit ye garanti gy'olina nti kye bakuzimbidde kituufu. Abamu mugula zi condominiums wano naye mukakasa mutya nti ze mugula ziri ku mutindo oba mmwe mulaba langi mulaba ki akuguza mugambe mpaka occupation permit ndabe ennyumba eno bakola ki kubanga occupation permit ekuyamba okumanya nti ennyumba gye badesigninga oba designs ze bakuwa mu ntandikwa ng'ogenda otandika okuzimba ze zizimbiddwa ku ground kubanga ennyumba bweggwa omukugu ogwoba ofunye bajja musaba as built drawings akube ebifaananyi oba drawings z'ennyumba nga bweri
as submitting mu kakiiko akavunanyizibwa ku by'okuzimba. Wana submitting mu kakiiko, akakiiko kajja geraageranya eta diary eno. Kajja kukola bwe kati nti kino kye wasaba fulo 2 ate ozimbye 6. Agambe nedda. Nebe bwekanageraganya nga kino kifaanana kino baku occupation permit. Bagikuwa buwi. Awo ino sasula. Sasula 7.5 buli. Kusinzira woli ndoza awamu 7.5. Kusinzira ku classification. Kusinzira wa woli. Classification ne wa woli. Abakuwa occupation permit. Bino bibaddewo era bannayuganda babadde bakola ki? Babimanya abamu era babadde babikola. Omulimu ogwaffe occupation era kusomesa abantu. Abasinga obungi kuffe tubadde tetuzimbanga ki? Tetuzimbangako. Yes. Tozimbangako ku nyumba tomanyi bikola ki? Naye ebintu bibaddewo ate tebitandise kati bibaddewo okumala ebbanga. Yes sebo. Kati ngenda kukubuzayo random questions. Yes sebo. Nga go ngamba nti leeta ekirala. Bwe bakitegeera bakikole ki? Bakitegeere. Yes sebo. Kati ogambye occupation permit ngisasulira. Yes sebo. Ne building permit ngisasulira. Yes sebo. Wensasula building permit mu kaseera ako kamuso okusasula occupation permit oba nsooka ku building permit n'enzimba nengisasula after. Sobola bisasula omulundi gwe gumu. Kibaga nti omwana asasudde fees leero nga tamu etandika bamu report. Report bagikuwa ng'omaze okukola ki? Okusoma. Tebamanya nti asomye okubala 5. Okay. Okolanga nnyo science. Bintu byange. Bintu byo. Science ayina 3 wadde agamba bintu bye. Nibagamba. Era kati in fact occupation permit munjegerageranye ku assessment report ey'omwana gyaleeta nga akomyewo ewaka. Okay. Ne bana abakugu bo baba assessinga drawings bakuwa nga bamaze okuzimba nti munnange watugamba tikola omweno ogenda teekamu emitayimbwa 8 naye nga wateekamu 5 kyava ku ki? Okay. Nene mumbeera ne kubanga okuzimba science ne ekizimbe nekituuka nga kinatera okumalizibwa naye ng'ebyakolebwa ebimu si bituufu bisobola ebimu okukola ki? Okutereezebwa. Yes. So abali mu mayumba gaabwe babeereko we bagumira nti essaawa bo muyinza okuba temubaliiko nnyo muli nnyo kuba n'abali ku bizimbe bya commercial ne rentals weebityo. Kakati abali mu mayumba gaabwe kye tubasaba nti ennyumba eyo yiyo. Yes. Si akakiiko. Yes. Si yange kubanga nze naawe yani yo. Kijja kukwasa ennaku ennyumba yokkere ku makya bakugambe nti ennyumba yakutta omuliro. Naye ng'ekyagiviiriddeko omuliro okukwata tewafaayo okulabirira kizimbe kyo kiri mu mbeera ki. Naye senga wagenda mu kakiiko ng'ennyumba wamala dde ogizimba kubanga kati omukisa weeguli nti wazimba ennyumba yo bangalo oyo nnungi eri mu mbeera nnungi. Genda ofune omukubi wa plan architect akubire plan yaki y'ennyumba nga bwefaanana. Mu kaseera kano nga bweri ogitwale bwebanga yeetaaga structure integrity assessment ofune engineer akubire drawings z'ekizimbe nga bwe kifaanana kati bw'ennyumba yo nga bweri kati obitwale mu kakiiko akavunanyizibwa ku by'okuzimba bajja kuwa olukusa. So si kumenya kubanga kino kiyamba ggwe. Waliwo okunoonyeza kutukola ku muliro ogukwata ebizimbe by'abantu naye nga omuliro ogumu guva ku nti emmese yaluma waya nezigatta. Naye nga kiva ku nti oli bwe yayingira ennyumba yakola ki? Teyakirowoozaako ate taddaabiriza takola ki? Naye kati guno omukisa guba weeguli sobola okuddamu. Ate kati essente z'ofuna occupation permit ntono. Tugeze ozimba sobire nzirina wano zase zirina. Tugeze ozimba kibuga mu town council since 7.5 times square meter since 5 mu town council 5 per square meter. So kitegeeza oba olina square meter 10 gyemitwalo emeka? 5. N'omanya ekizimbe ekyo kiri mu mbeera. So bisoboka. Kakati tudde mu bya fuuti abantu bebategeera. Poloti zaffe zino ezisookerwako fuuti 25 ku 10 kwa 3 kwa 4 kwa 5 nazo zeetaaga pamiti omuntu okuzimbamu. Kakati ekitongole kyaffe tekikola ku bya ttaka.
era omuntu aba alina otandika okuzimba asooka mu kakiiko ka fiscal planning ne kamuwa olukusobola okubeera kukozesa ettaka lye nga bw'akola ki nga bw'ayagala era bino abantu babadde babikola ffe kasita ojja ewaffe ng'olina development permission nga kyozimba kituukagana n'omutindo akakiiko kakuwa olukusa kitegeeza buli ttaka ly'olina sayizi yonna ekyo sirina authority olina okuyita mu mutendera ogw'okufuna olukusa okuzimba sa physical planning ekukkiriza nti ettaka ly'olina lisobola okukola ki okukolebwako ekyo kyoyagala okukolerako. Amakubo gano kiri kitya abantu babeera eyo ne boonoona amakubo? Physical planning oba olina okuyitayo ebyo bya physical planning ogwange gwa kizimbe kyotunuulidde ekizimbe kiri mu mbeera ki renovation. Yes, ekizimbe kyange nyinza okuba nga saafuna pamiti nga nkizimba naye ntuusa okukirinovating nga ku mulembe guno gwentegedde nti waliyo kye bayita pamit occupational permit ne building permit ntandikira awo etteeka likukkiriza okuddaabiriza ekizimbe ekyo ate n'omuntu kyalina okumanya ali eyo nti akakiiko bwe kakuwa olukusa olw'okuzimba olukusa lulina ebbanga eggere ti akakiiko singa kaba kakuwadde olukusa olw'okuzimba ennyumba eri mu class B ne class C abantu ze basinga okuzimba olina okutandika okuzimba mu bbanga lya mwaka gumu commencement of construction or building operation bbanga lyaki lya mwaka naye olina okumala okuzimba mu bbanga lya myaka emeka 5 gy'emyezi 6 naye etteeka si muzibe etteeka limanyi nti lujja ajja kuba yakatandika okuzimba alinye ennyonyi agende Canada oba essente ziyinza okubula oba ayinza kukyusa ekirowoozo priorities ne zikyuka nga kati akasooka ennimirizaamu era omuntu ne bw'aba ayimiriza kamwe omukisa okusaba extension naddamu n'azimba noyongera so nowa renovation ogendera awo lwaki aba alina okusaba extension kubanga waliwo omuntu ayinza okuleka ekizimbe n'atakiddaabiriza ayinza okwagala okuddamu okwagala okuzimba nga tekiri mu mbeera mbi nga ne foundation gyakola oba oli awo tesaana kukola ki gattibwako kintu kirala obalaba balina okuddayo mu kakiiko n'asaba extension yesebo kati ndowooza omanyi abasinga tutambulira bweru w'amateeka manyi bangi baasobya dda amateeka tebaabikola yesebo naye nga muli alaba ndowooza waayita wano mu kya renovation aba atereezezza ebiwandiiko bye yesebo byo tebiteredde ye kasaafuna olukusa aba atereezezza omusika wasanga bisikire baayonoona dda baakolakola dda amanya ngaeyo gy'otaali naye osikidde ekizimbe nga kino olina okutereeza olina okutereeza ekizimbe kubanga ekizimbe kiringa muntu omuntu bwe yejjanjaba omuntu bwe yeekebeza omuntu bw'alabirira omubiri gwe awangaala n'ekizimbe bw'okirabirira obulungi n'okifaako nakyo kikola ki kiwangaala okukola ki okyongerayo ekya planning kiba kitya plan z'ebizimbe zino ziba zitya ku nkadde n'empya kikutegedde buli lukya wabeerawo plan ezikyuka nti style abantu ze bazimbiramu bagenda badibye eno nga baleeta eno plans ezo mwabalina kati okuzituwa oba tugende mu maaso nga tuvumbula empya waliwo abantu abagenda mu ssomero ne basoma okukola design ba architects gye bali balina obukugu era bakozesa innovations ne bakola ebintu ebyenjawulo tewali kibagaana ku innovatinga designs ez'enjawulo tewali kibagaana kasabanga ekizimbibwa at the end of it all kituukagana n'omutindo nga tekiteeka bulamu bw'abantu abakikozesa ne bannannyini baakyo mu katyabaga lwaki tonta nkutadde asita bakitegedde nti sigga okola ku by'okumenya babadde bonna beeraliikiridde teri agenda kumenya mayumba gammwe tewali so y'omwami Herbert Ziwa olwaliro tuyise mu national Building Review Board. Yes, mwagaye muri ku mutimbagano abaagala okubanyiganyigako awo okwongera okugoberera ensonga babasanga ku platform ki? Tuli ku X at NBRBUG tulina website yaffe abaagala okumanya ebisinga ku bintu ebyenjawulo kubanga abamu babadde bagamba nti tebatumanyi naye mutuuka eyo mujja kulaba ebintu ebiriyo tulina website yaffe www.nbrb.go.ug tuli ku Facebook tulina TikTok account NBRBUG tulina esimu ey'obwereere omuntu kwasobola okuba toll free number naawe ali yonna yonna osobola ojjukubako eririddawa eri 0800
220 74 musobola okutuukirira tujja kubannyonnyola ensonga zino muzifune ku bantu abazimanyi abajja okuzibalambika obulungi muleme tolaba kiripu emu gye basazeesaze gye n'ogamba nti etteeka lyeryo nedda tewali agenda kumenya bizimbe ate temugobera nnyo bantu bali bweri wa ggwanga nga be babagamba bino ebintu bannange babimanya batya okusooka gwe omuntu abeera wano n'atayagala kufinding out kituufu find out ate kirungi nze mbadde mu media you can contact me we can explain these things nemukitegeera toll free number weeri ate webalese obutakowa kunnyonnyola bannayuganda abannayuganda bakunnyonnyola ekyo kyo kkiriza obagaana era tulina okubannyonnyola ate kyendabe tonnakoowa bw'oli obbannyonnyola sebo bwebale kale sebo olunaku olulungi sebo tujja kuba nga tuddiŋŋana maaso kaawo mu mboozi endala ate nga namwe mwongedde otegeera nti weetaaga occupational permit ne building permit akuume